Njagala okutandisa ebigambo bino nga bikulu nnyo ebigenda okulungamya love story eno. Nkitandikirako nga kikulu. Love story eno nkwegaya tokemebwa okugiraba n'omwana ali wansi w'emyaka 18. Bw'owulira nga ntandise love story n'ebigambo ebyo, nsaba okitwale nga kintu kikulu. Tokemebwa okubanga owuliriza oba olaba show eno ebbanga lyonna tugenda okumala ne love story eno erimu ebitundu 4. Kitegeeza nti ebitundu 4 byonna bye tugenda okutambula nabyo, omwana ali wansi w'emyaka 18 takkirizibwa kulaba love story eno. Takkirizibwa, teyeetantala, takemebwa. Ebigambo ebigirimu, ebintu ebigirimu si bya nsonga omwana omuto okubisisinkana. Kakati ojja kikola ku jjuuyo nenze nja kuba nejjeeredde. Love story eno egenda kusiiga ekifaananyi ku bintu abantu bye tubadde tutwala nti bintu bikulu naye nga bibeerawo. Nkugambe nti brother agenda kunyumya obulamu bwe obw'abakazi abasukka mu 500 kiringa ekitamala, kubanga nawe bw'onoobiwulira ojja kubitegeera nti wamma kyandibanga kisukkamu kwekyo kye twogera. Njala okwanirizaako mu show eno ne neebaza abantu abalina obuvumu okuvaayo okugabana naffe love stories zaabwe. Ebintu ebimu si byangu, naye njagala okwebaza abantu abo abeewaayo ne beetulisizaako bbomu okujja okwanika obulamu bwabwe naddala obw'omukwano, era njagala okubaza Katonda olw'abo abakwatiddwako ne bakkiriza nti bakyusiddwa okuyita mu bigambo bino bye bazze bawulira. Njagala tutandikire obutereevu ekitundu ekisooka. Mr. Sozi ogamba otya bannaye gye baliko gy'otuusaako engalo? Mukama waffe mulungi. Nzizaako okwebaza Sozi mo family mwenna mbalamusizza mu kiti kyammwe, abasiraamu, Seventh Day mwenna mbalamusizzaako. Amannya n'eddoboozi kangeesigalize. Nsazeewo nange nsharinge love story yange, eringa love story, life story, byonna egenda bitwalira wamu. Okutwaliza wamu mbadde mpulirizaako ku mboozi, nawulirizaako emboozi ya sister waffe oli waliwo sister yasooka simanyi ow'abasajja 9 oba yali 96 men. Nebaayo Kabejja gwe nawulira naye eyalina abakazi abasoba mu 500. Okutwaliza wamu nange kampeeyo emboozi yange tuyinza okuba tugwa mu kiti kimu n'ekyoyo bulada oba n'okumusingako, naye okugira emboozi eno okuvaayo bulungi nja kutandikira ddala kansooke nyanjuleko ku famire yange, engeri gye life style yange kale bwe nakulamuko okutuuka okubeera n'eyo incident okuntuusa ku abo bonna baki abakazi bengamba nti omuntu obeera otya nga wakagala abakazi abasoba mu 500 n'omusobi. Kati Mr. Sozi ffe twakulira taata waffe yatuzaala abaana baali bangi, bali mu 14, bali mu 18 ababiri baafa, naye yatuzaala mu bamaama ab'enjawulo. Kati yatuzaala mu bamaama ab'enjawulo naye nze yasembayo mu taata wange. Mu maama si yenze asembayo kuba taata waffe Mukama yamututwalako. Kati maama n'afumbirwa n'azaala abaana bake awalala bato bange, naye mu taata nze yasembayo era yanjagala nnyo. Famire yaffe yonna banjagalanga nnyo okutwaliza awamu nga banjagala buli omu annwanira. Wano ayagala mpumulire ewuwe, wano ayagala mpumulire ewuwe.
ale kwegamba nga banjagala ekiteetaagisa. Kati before nga taata tannafa waliwo baaba wange yajja, nzijukira nali mu myaka awo nga bwe mba seerabidde nali myaka nga 7-8 awo. Najja n'asaba taata n'agamba njagala kutwalako ku muganda wange ono agenda ajja akoleki awummulire ewange. N'akolaki n'ansaba taata teyali mubi kuba olwedde famire, n'anzikiriza ne tugenda. Excuse me. Kati mu kugenda baaba wange yali abeera ekitundu nkyogere wala eyo bayitayo eno gye balunda entebwa Kiboga, kankyogere ekyalo, yali abeera Kiboga. Kati mu kubeera eyo ne tugenda nga bannaye kutuuka eri nga kyalo, ng'embeera yaayo omuntu ovudde mu tawuni omanyiridde kale embeera yaayo si nnungi. Kulima, emirimu egiriyo gyali mirimu gya kulima, kuyigga bannange nga tuyigga ne twagendanga okuyigga enjobe, ensama, simanyi biki buno biringanga emisu, nga tuyigga ebyo ebintu bwe bityo nga bibayigga, nga bayigga n'okukwata enswa, sizoni y'enswa. Bwaba nzijukira nyinza okuba naweza emyaka nga 2 oba 3 gye nabeerayo. Kati ne tubeera awo mu mbeera y'okuyigga akola biki nga mu sizoni y'enswa nga baba bayinza okubawa ebiswa nga 3 nga akwata mubeera abaana nga 5 3 n'abawa ebiswa nga 3 bwe bati agenda abagabanya abakulu mmwe mugenda mubeera abaana nga 3 abato ne mukulu wammwe asobola amanye system oba nfuna, ne mugenda ne mukwata n'abawa ebiswa bye mugenda okutta, ne mugenda ekiro muziruka ekiro kasaawa nga 6-7 ne tugenda ku biswa ne tutandika okukola okubikka, okufuna emmuli. Balina emmuli ze twakolanga bingi bannange, ky'oba omanya omuntu agenda okuvaamu bw'ati ekyamazima nga byalabye bingi. Kati kyenzijukira lumu mu kugenda okukwata ekyozo twagenda ne tugenda ku kiswa, kumbe ku kiswa okwo kwennyini kuliko engo. Ne gulyoka gujja bagira Mr. Sozi, naye ekyatuyamba twali tulina egunja omuliro, kuba engo mbwetya omuliro, twali tulina omuliro naye yali ezze kulya nswa ebiseera ebyo. Nga omanyi Ekiboga kyali kibira nga balundirayo bulundizi, bagiyita batyo oba faamu oba nkyerabidde engeri gye bakiyitamu. Kati nga balundirayo bulundizi ng'ebisolo by'omu nsiko bibeerayo. Waliwo ne lwe twagenda okuyigga Mr. Sozi ne tugenda ne tutaayiza akasaka okuyingizaayo embwa, ng'embwa eyingirayo yevaayo ng'ewonyera, eyingirayo evaayo ewonyera, kumbe munda eri mulimu engo egenda eziyuzaayuza n'eyuzaayuza. Naye akasaka twali tukeetoolozza olutuula era ne bagikwata, bamala ne bagikwata naye ng'erumye embwa, kumpi embwa zonna ng'ezirumye ezimazeewo. Kati okudda wali eri wengambye ku nswa, tukwata tuteekawo emmuli, tukuma omuliro, kuba nzijukira nga twalawo emmuli bwe tuti n'oleeta n'oyalawo emmuli n'oteekayo egundi oba essubi oba ki. Kati enswa ne zitambulira ng'okwo, ogenda okutunula bwe tuti waggulu, bannaye ng'ekanudde amaaso gaaka bwe gati amataala.
nengamba muganda wange negamba gwe sooka otunuulire laba pusi yiiri naye erina ebigundirundi. Agenda otunula bw'ati nga maama netulyoka tuwogana ne tuyita baaba najja n'agamba abannange temudduka, mutambule mpolampola eyongo, mutambule mpolampola nga mudda ekyennyuma, buli omu akwata olusiki lw'omuliro. Ne tukwata omuliro ne tudda mpolampola emabega paka bwe twaddayo. Tetwakwata nswa ku olwo, twazeenenya. Kati ng'enswa sizoni eyinza okuggwako nga ewaka tukutte ebisawo ebiringanga eby'enswa, kuba byalinga bya sizoni y'enswa, nga tuyinza okukwata ensawo nga 6 nga tuzaanise ne ziba ensawo nga 6 ez'enswa Mr. Sozi. Kati nga tuli ezo bannange nga tuzirya enva, tuzirya emmere annange ekyalo. Era omuntu atakulirako mu kyalo simanyi kyanyumya. Kati Mr. Sozi nga tulya enswa naye nga naakajjayo bambi nga bumanyi omuntu ovudde mu ttawuni olubuto oluba lunafu, tobimanyi ebyo ebyokulya enswa, nga tuzifumba enva. Lumu twazifumba Mr. Sozi nga naakajja okuzirya enva atowooza tizampitamu. Nali neebase ku buliri ngenda okusituka nga kyembukoze ng'obuliri kyembukoze Mr. Sozi. Nkoko baana kyenakola nenfulumya akafaliso kange, kuba twali tusula ku bufaliso buno buyinjeemu, nenkafulumya nenkatwala nenkazuuzuumya mu kisaka. Kale ate ng'ebyembi binajja, ekisaka kye nakazuuzuumyamu ng'ate ekiro tugenda kukwatako enswa oba onfuna ng'ekiro tugenda kukwatako enswa. Kati tugenda okukwata enswa bawulira anosonyiwokoge bawulira byawunya, bagamba ono nga wawunya ani apamyewo, bagenda okwetoloola bwe bati balengera akafaliso. Kana akafaliso kaani, kana akafaliso kaani. Ekisooka netwegaanaawo bagenda okubuuliriza nga senkaggala asirise. Luvannyuma nnyo ne bagamba naye kana akafaliso kano ka gundi, mwaka wa gundi yabadde akasulapo. Bagenda okumbuuza nemmala nenzikiriza neŋŋaaba nayikange. Muganda wange baaba yagamba katwali waka okwoze. Nenkulabira ennaku bannange nenzikakkana ku kafaliso. Mr. Sozi nga akafaliso kawunya ng'akafaliso kawunya. Omanyi akafaliso kewasuddeyo jjo, ndowooza omanyi ekibeerawo awo. Wakasuddeyo jjo bakalabira era ekiro enkya ogenda kukooza nenkooza, naye nga nkooza bwe mpunyiriza nze nina oba alaji oba kiki, buli wembeera era sisobola kukyusa mwana oba nga omwana ayonoonye mu mpale nemukyusa oba munaazi kasita nzika akasuka gundi ako kasuka obukyafu obwo nsesema. Simanyi lwaki, ndowooza kyava ku ekyo, era simanyi oba nsobola okulabirira abaana bange kati Mr. Sozi nasesemanga nga njoza bwe nsesema ne bagamba ono abadde ki, oyoza akafaliso ate bw'osesema, ne bakuba nze emiggo paka munnaaye Mr. Sozi we nayoza akafaliso ne katukula nenkaanika ne katereera. Era okuva olwo nensooka neŋŋaana okulya enswa, ng'enswa sikyazirya, anti nga buli wenzirya zimpitamu buyisi, zinkolamu ebyansikulu. Munnange nga tukola ki, tubeerawo mu mbeera y'ekyo ekyalo, okuyigga kola ki. Kati waliwo neyiba waffe yalina muwala we, waliwo abawala. Kati nga olaba banneyiba, waliwo akawalawala saizi zaffe, waliwo ne brother waako yali mukulu ye yali
atina n'omukazi nga omanyi ekyalo omulenzi azimba ku lujja okitegeera n'awasiza awo ku lujja emabbali kati olwedde ye yali kabejja mu kuyigga nkira bamuyita anko ng'agoba enjobe babulako kumuyita ssenjobe ng'agoba enjobe mu kugoba enjobe akwata kisooka kati munnange akawala tutandika okubeera nakaawo biki kati nga nze byabakazi nali ndi muto ku myaka awo 9-10 kibimanyi nnyo nga ŋŋamba mwana olaba oti akakamali nkakuteerewo ne mugamba je ono si muganda wo nga omanyira abaana abato nagamba nze mukuteerawo gwe gamba nenzikiriza kuba olwedde akabala kaali kalungi nezitasozi kati omuwala oyo ng'agenda akayita ng'akagamba biki ono alagala bw'ati akwagala era njagala ogenda omuweeko ng'abimugamba byonna nze ndi wali ntudde nnyimiridde nina ensonyi kana kato biki kati ng'amugamba oyo ng'akagamba akawalako kaali myaka nga yaliko mukuluko okumusingako kuba ye yali shaapu okumusinga nze nali mwana muto myaka 9-10 awo kati munnange akola ki amugamba agende mu nnyumba mbugenda mu nnyumba yange ngenda mugamba ajja akusangeyo kati nga nanja nampita nagamba mugambye agende mu nnyumba kati gwe bw'ogenda mu nnyumba olina ogenda okole ki otundule vanira nankuutira nagamba olina okuvaayo ng'otundudde vanira owulidde naye abantu bonoona abaana sikulimba oli anko ye yannyonoona okutuuka kweno kumpi embeera n'agamba olina okumutundula vanira owulidde nemugamba yempulidde nenyingira mu kayumba ngenda okuyingira mu nnyumba ng'akawalako kali eri munda ketegese dda kalina ku buliri eŋŋamba bannange ne kasooka ne kanyambula engoye oluma akafaananyi awo tolina kyomanyi oli green ogudde ku mbaki ne kanyambula engoye ne katandika okumukwata akagundi nga ne mutaka yennyini teyasituka Mr. Sozi kati n'atandika okunyimbira obuyimba nandikayimbya akayimba kuba akayimba nkyakajjukira akayimba nkyakajjukira naye kajja kwonoona kabuseegu kale yanyimbira akayimba nga bw'onooyimba simanyi zukuka olya emmere bikyawo nga bwakuyimbira akayimba wakwata mutaka neyeevaamu n'asituka bulungi neyeegolola nga nange ng'atandika okukola ki nga yeebaka nga ŋŋamba aye atandika nga nkikintana nga sirina kyenkola kuba nali sibimanyi ng'agamba teeka wano nga womanyi era abaana abato ng'otandika butandisi kintu ba amaca nga nkikintana nti twamalayo essaawa ng'emu ndetuvaayo kati bwe nakoma wendi nambuuza omugize omutundudde namugamba mutundudde tukomawo nako nakayita nakabuuza wamba kituufu kyagamba nako nekakkiriza nti ebyo ekituufu biki nagamba kale kirungi kati wayitawo ennaku nkazi ezo nga bumanyi omuntu nga mwakakola ebintu ebyo muli baana bato oba otya okutunula ku munno owulira shayi eyo gyowulira Mr. Sozi bannaye nga nina ensonyi ng'omuwala abajja bw'ati ewaka okusaba oba ekintu nze ne bwembeera ndi wabweru nziruka neneekweka oba neneebuzaabuza nengamba nga nina kyengenda okukola kyoba biki kati nekigenda nga kinvaamu mpolampola netutandika okubeera nga naye twasosyetinga biki nga bwe tugenda okuyigga tugenda naye oyo omuwala kati okutwaliza kale okugonzagonza mu mbeera natandika okugetinga yuzidde gyali nga bwe tugenda okuyigga
nga batugenda okuyigga Mr. Sozi ngoyo anka atugamba naye mumugende mutayize ku kituli kyawali eri kati ng'amala kuŋŋamba naŋŋamba kati omanyi njagala mugendeko eri mwe mugende eri musobola n'okukola ebyammwe tewali agenda kujjayo nga tugamba mugende eri ku kituli kyeri nga tugenda nga tolowooza emboozi ebirungi tebigwera eyo nga munaye twebundulira eyo vanira kati netandika okugenda nga mpiikinga yali tamanyi kintu netandika okupiikinga nga ntandika okutundula vanira mpulira kyekyo kati lumu baaba wange taata yali alwadde taata ebiseera ebyo yali alwadde najja mu tawuni ajja akole ki amulabeko wabaali ebiseera ebyo ndowooza bali bamututte mu ddwaliro kati najja amulabeko kati ng'ewaka jjukira tuliwo baana bato tutya mu nju ne bagamba oyo abawalabu omuwala babaawo abalala bajje batusuzengako anaaye Mr. Sozi nembeera ng'awasizza nga buli kanaku kya misana kya ggulu vanira Mr. Sozi kati baaba bayamalayo ebbanga ttono n'akomawo yali agenda mu butaletale obwo bw'omubuulo nga bw'agenda n'aleeta ebyennyanja biki ebyo bityo kati olunaku lwesiyerabira kweyo emboozi waliwo bwe yagenda mu katale nga ndekedde ebijanjaalo okufumba ebijanjaalo Mr. Sozi nembiteekako bulungi ebijanjaalo omuwala najja Mr. Sozi omuwala olwajja ne tuyingira mu nnyumba nga nfumbye ebijanjaalo kye nakola oba kabusiru naddira enku nenzijuza mu bijanjaalo enku Mr. Sozi neŋŋamba kangende nja kujja nseesengamu nga ntaddemu enku nnyingi neŋŋenda nenkola ki nenyingira munda netwesibirayo mu nju netutundula vanira Mr. Sozi natundula vanira netubeera mu nnyumba nenerabira n'okwerabira nti mbadde nfumba bijanjaalo ngenda okuvaayo bwe nti okugenda mu bijanjaalo ng'essepiki ebulako katono kubotoka Mr. Sozi nagamba bannange mpedde leero banzise Mr. Sozi ng'ebijanjaalo bisiridde nga tolina nakyolondako mboba kino kiramu neŋŋamba bannange ngenda kukola ntya naye ekyayamba walingawo kuba ebijanjaalo nali ntodde ku nsawo kati ng'ate baba naatera okukomawo ng'ate ebijanjaalo bisiridde omuwala nemugamba manyi tuddemu tulonde ebijanjaalo nyambaako tulonde ebijanjaalo kasita mbakola tubadde ffenna naye omwana nanyamba netulonda ebijanjaalo awo netukola ki netubissaako kati baba agenda otuuka nga mu butuufu Mr. Sozi ebijanjaalo byakatandika okutokota nenkulabira bannaye nakulabira ke bayita akanyamberege Mr. Sozi baatema emiggo ne baŋŋamba jangu emiggo bwe gitamala kumenyekamenyeka nga omanyi ekyalo bakuba embooko zimala kusensebuka ne ziggwawo bwe zitamala kumenyekamenyeka tobaawo bankuba emiggo Mr. Sozi bankuba emiggo embooko zonna zamala kusensebuka nga omanyi bakuba musaasaane talina wakuba nti oba akuba kabina wokka akubye ku magulu akubye ewa ne baasakatanze emiggo kati munnange ng'olwo olunaku luggwa nenyiga ebiwundu byange neŋŋamba kasita nange nanyumiddwamu wadde bankubeera nga womanyi munnange olwo nalwo ne luggwa kati omuwala nkeera n'akomawo nga nsaasira nemugamba olaba gwankubizza biki natandika okunsaasira biki nga be wakati bakimanyi nga baba takimanyi nti oba tukola ki naye nga ye oli anko wange nga asobola n'okubeerawo awo nga azze awo okukyala oba okukuba ludda oba biki n'antuma mu nnyumba ye
nange simanyi oba oyo anka akyaliyo kuba bbanga ddene bambi nga siddangayo okuva lwe navaayo ate navaayo nkyali muto navaayo myaka awo nga 11-12 awo naakolaki ng'asobola okuntuma mu nju mbugenda osooka onkeberereko egundi mu nnyumba yange olabe kumbe kali akawala kayingiddeyo dda munda nga beeteesa nze ngenda okutuuka eri munda nga kiggwera eyo mu mateeka kati Mr. Sozi ke kalinganga ndowooza akagubu akasumulula embeera kati tubeera awo nkoowayo mu kyalo ngamba njagala kuddayo okwo waka kulaba ku taata biki taata mulwadde ebiseera ebyo yali mulwadde bayidawe yalinga mulwadde nali awo nga ndi P4 ya nenvaayo mu kyalo ekyo ne tuddayo e Kampala ewa taata ngenda okutuuka ewa taata nga mutuufu taata mulwadde tubeerawo awo nentandika okusoma nga sigenda kuddayo eyo nengenda ku ssomero kati ssomero eryo taata yalinga edimansi takali nga alinamu omukono kati nga nze nsomera bwereere okiwulira bambuuza nga nsomera bwereere era nga ne bampa basale okuva kukola ki okuva wentandika paka wenamalako primary nga ngenda kusomera bwereere just ndeeta sente zaki za buugi nga bamanyi obuugi 3,000 ebyo biki nga bituwaayo kati Mr. Sozi awo jjukira nvudde eri mu kyalo nga nyonoonese abakazi nga ntegedde vanira obuwoomi obumulimu nga nno ndi mwana muto naye nga ntegedde vanira kati tugenda ku ssomero tutandika okusoma eyo ku ssomero nkwana akawala kati kyennerabidde okugamba ku Mr. Sozi nti nze simanyi oba lwaki banjagalanga nnyo banjagalanga baganda bange nga n'omuntu yennyini omuntu nga ndabye bulabi aba akola ki oba lwokuba nali ndabika bulungi kale sobola kugamba nti nfaanana bubi oba biki ndi bwondaba booti ndi muganda naye bwondaba oyinza okuŋŋamba era abasinga bampita muki munyankole balowooza yefe abakola ki abalemeseza Uganda okukulaakulana naye nga munaye ndi musajja muganda maama muganda taata muganda naye simanyi kali akasaayi oba kajja katya okubeera nga feesi eringa yabagundi yabamukomba mata kati n'ekirala kyennerabidde mu kyalo eyo ekiboga eyo baali baloga Mr. Sozi nga wali eddogo entwetwe eyo kiboga ntwetwe esaidi zeeyo lumu bandogako nagenda mugundi nagenda mu senta nga nze nakajja nali sibimanyi naye baba yatugamba mbu bwolabanga omuntu nga amansula akumansulira oba akweka okukola bwati naawe kyoba okola bwanyiga ku liiso naye onyiga ku liiso biki nze sibimanyi Mr. Sozi tebankuba ebigumba bagenda ne bankuba ebigumba ngenda okudda ewaka nkaaba lubuto Mr. Sozi ng'olubuto lunnuma ne bampa amakerenda ne lugaana okuwona ne bampa biki ne lugaana okuwona ne bantwala mu ddwaliro ne balusikaninga nga temuli kintu ne bantwala ew'omusawo omuganda omusawo agenda okunkwata ku lubuto abagamba kuba nze nali sibitegeera bulungi abagamba bumanyi bakola ki bamukuba amacupa ebigumba ebigumba tugenda mbuyetaaga kujjamu bigumba anange nga bakola ki bantwala mu ssabo bannongooza teryali ssabo sijja kuwaayiriza teryali ssabo omusawo yajja n'ebidagaladagala biringa bigundi biddo n'abikunjiza ku lubuto bwati
nga bwabikuniza ku lubuto bwati nansala oba kaali kambe oba kaali kaki nansala ku lubuto eno wansi nga wano wansi wano nga mukabutobuto wano akato wano weyansala n'atandika okusokolayo ebigiraasi ebicupacupa ebigumba nga bwe babikasuka eri neneebuuza nebino ebigumba bivuddewo nga mbutuufu olaba akutaddeko obusubisobi ku lubuto bwasikayo ekintu neŋŋamba natya era misasozi okuva olwo nentandika okukekkereza okutambula nga sikyatambula sikyakola ki ng'okutambula kutono kati nga ku kyalo okwo kwaliko ate omusajja yali mulogo ng'alina egundi ng'alina emizimu yalina omusambu ogumufaanana bannaye Mr. Suze ekibuga balogo gy'owulira entwetu eyo oli omusajja nga omuyitako bwoti aba yakakuyitako ogenda okukyuka bwoti ng'ate olengera omusajja omulala akuyitako abantu bayinza obutakikkiriza naye nga gyekiri Mr. Suze ng'akuyitako bannange ng'ewe bw'akola emikolo ayinza okusala ente nga 7 ng'agenda ku saddaaka n'ayita ekyalo kyonna naye ng'abagamba mulye buli kye mwagala mulye buli kimu naye tewaba asiba emmere wadde akaweke akamu bwe kati mbu akatwala wuwe nga tosobola ng'era mulya emmere mulya ennyama ng'era ennyama abantu b'ekyalo abasinga bagiryako eyo abatali bayizi ente bagiryako ennyama y'ente bagiryako ku olwo omusajja lwakoze eki lwasaddaase misasozi eyo kyalo kansooke nkyerekereza ekyo kuba emboozi mpanvu ate gye ŋŋenda sinnaba kutuuka ku mulamwa gwe twagala Mr. Suze navaayo nzira mu ttawuni ntandika okusoma ku ssomero pulayimali natandikirawo mu P5 nsoma awo nyingiddemu omuze gwa vanira ntandise okukwano obuwalawala obwo waliwo obuwala bwali bwa mukwano nali nabakyali bange twali bakyali 3 kati niwabairawo obuwala era nabwo 3 buli omu n'agabanako kamukamu kati bo bali bakyali bali shapu ne bansooka okukola ki ne bansooka okutundula vanira ne baŋŋamba ffe twabutundudde vanira ne mbagamba mwabutunduliddewo mbumbo kisaawe ne ŋŋamba Mukama Katonda nga nze nesooka nga ndi mu kwefeeyafeebya baŋŋamba mwana yanguwa nga nno bifuuse nga bya competition ekyavaamu nga mbitya kale kugamba nga mbityatyamuko sinnaba kubeera shaapu nga oli kyali wange ŋŋamba oba otya okumuyita okumusaba ng'agenda amukwata omuwala amuleeta lwampaka abannaani ng'akawala akaleeta ng'akakwata omanye okukyali okuleeta omuwala n'amugamba akati yogera by'omugamba nga naawe bw'oli nga naye waali n'omuwala amulese tuliko abantu 3 sebo otandika okukuba amanda ebigambo byambula mu Mr. Suze kye nakola nagamba bugambi njagala kumpaako nasaba kumpaako omuwala n'anyiiga Mr. Suze omuwala n'anyiiga kati omuwala mu kunyiiga ono kyali ate n'asekerera busekerera nagamba ogamba otya omuwala bw'otyo mu kifo kyasooka omukwana namugamba naye gwe kati osobola omukwana nga nawe bw'oli awo olwedde mwenna muli awo gwe bigambo oba obifunaawo kale all in all nenkola ki era twamala ne tukola ki ne tugira naye wayitawo ebbanga ttono nnyo bange Mukama Katonda muzeeyi wange n'amujjulula alla musasire byamusobako n'amujjulula awo nga ndi mu P6 nali mu P5 nali mu P5 Mr. Suze bwe yamujjulula n'akola ki nembeerako awo biki nenzirayo okusoma P5 nali nsoma P5 atooza ku ssomero basale tebazinjijaako anti eyalinga password agenze
nensomako awo ttaamu yasooka, eyokubiri, eyokusatu ne bansaba ssente nga teziriyo. Kyokka jjukira ewaka muzeeyi yalina emmwanyi, nga tulina emmwanyi. Muzeeyi yalina emmwanyi eka 2. Kati muzeeyi bw'afa bw'ati ebyokusoma maama naye awo yali ne bamugobawo bano bataata baffe abo abalala abo batandika okugamba biki kale nga bw'omanya embeera z'abaana z'abakulu ne bamulemesa bambi n'agenda n'avaawo n'anoba mu kutwaliza awamu. Mu kunoba baaba wange waliwo baaba yali abeera sayidi z'e Masaka eyo, n'ajja n'agamba nti nze kanzije mbeera awaka nkuze abaana, tesobola kulekawo biki, tewali abeerawo, tewali muntu mukulu. Kumbe obufumbo buganye eri ayagala ajja abeere wano akontulolinge wano. N'atandika ng'okwefuga ewaka n'anoga ng'emmwanyi yalimirawo, yakola biki. Kati ku ekyo ekibanja kyaffe kwaliko omusenyu, ekisenyi kati ng'ekisenyi waliyo omusenyu. N'atandika okutunda omusenyu, biki byonna n'atandika okutunda omusenyu. Bwe gwaggwayo ng'emmwanyi yazinoga, buli kimu yanoga, n'afuna ssente. Kati Mr. Sozi kye neerabidde kirala okugamba nti yalina kati awo yajja we yajja bw'ati yajja ne famire ye, abaana n'abazzukulu be, kuba yalina mutabani we nga yazaala abazzukulu nga yabamulekera. Kati kumpi abazzukulu tulinga nga abaagala okwenkana kuba be babamu kuba baaba abakulu, ng'alina omuzzukulu kumpi twali twenkana. Kati ng'oyo omuzzukulu Mr. Sozi ng'amuyisa bannaye nga omanyi omuzzukulu ng'amubembejja ye takola mirimu, nga yalya amagi g'enkoko gano, enkoko ebiisa amagi ge batoolako ne bagiwa geemaamira, kati agafikkawo g'oyo yagalya yekka. Nga ziyinza okubeerawo ttule nga 3 ez'amagi ago agafisseewo, naye nga yagalya buli kanaku bamufumbirako limu, bamufumbirako limu, bamusiikirako, bamufumbira bwe batyo. Naye nga ffe tosobola kulikombako ne babiraba ku wani. Mr. Sozi ekintu ekyo nga kituluma mu kulima, tulima. Kati awo okusoma nensoma ne musaba fees, n'agamba sirina ssente, simanyi biki negundi ne mukundi owuyo naye omulaba kati mpeerera oyo ate kati ntandika okuweerera gwe biki. Kyokka nali mu kunoga mmwanyi za muzeeyi zaweereramu eki ebyokusoma ne mbivaako Mr. Sozi. Nesooka ne mbeera awo nga njagala naye nga ssente zibuze. Ne nkola ki, ne mbeera awo ne ntuula omwaka mulamba, ne ntandika okwonooneka. Kati nali nnonoonese nga ne kituuka ekiseera nga sikyayagala kulima, nga naye mwennyini takola ki, nga bwe sirima tampa mmere, bwe ndima lwampa emmere. Kati waliwo kyali kwe nalinga ngenda naye mu firimu, nga ne mugamba naye mwana kimanyi nti tebakyampa mmere, biki bwe sirima tebampa mmere. N'agamba noga emmwanyi agamba noga emmwanyi. Ne mugamba ate emmwanyi zinoge zaffe zange. N'agamba emmwanyi si za taatawo, tezaali za taatawo. N'agamba emmwanyi zaali za taatawo, nogeeza emmwanyi otondenga. Butuufu yalinganga yanzigula amatu. Mr. Sozi ne ntandika okukola ki, ne nkwata akabaafu. Bwe nakwata akabaafu ne ngenda okunoga emmwanyi, baaba n'annengera n'ajja nga yeekalakaasa, ani akuwadde okunoga, ani akugambye okunoga emmwanyi zange, ani akugambye okunoga emmwanyi zange, bino biseera bya kunoga emmwanyi. Ne mugamba noga emmwanyi kufuna kyakulya, tompa mmere. Natandika okwekalakaasa, ne mugamba nno zino emmwanyi z'onvumira mmwanyi za taata, naye wennyini wazisangawo wano, wajja weeziri, si gwe wazisimba. Nasooka yeekalakaasa awo, ne mugamba tolina byonneekalakaasizaamu, zino emmwanyi za muzeeyi. N'atandika okunoga
yali siwa kunoga mwanyi kwolwo olunaku n'ayita abatabani be bazzukulu agamba mujje tunoge emmwanyi ne tutandika okubiisanya ku bikolo by'emmwanyi anoga kino noga kino anoga kino nga nze nnoga sironda mpulula buwuluzi sironda nenziwulula nga bwe nzibala bwe nti ng'ate bano abazzukulu be bajja be balondalonda ze nnoze bwe nawezaawo ezimmala nga ngenda ntunda ngenda ndaba firimu bwe ntyo kati olumbe lwa muzeeyi lutuuka kuba olumbe lwamala oba mwaka nga tebalwabya olutuuka okwabya babaaba bajja ng'asooka aloopa emisango egy'ebule n'ebweya omwana takyampulira yagaana okusoma nga mbagamba bannaaye nali njagala okusoma naye baaba yagaana okumpeerera agamba mbu tasobola kuweerera muzzukulu ate aweerere nange ng'ate emmwanyi zaanoga zaali za taata biki kati waliwo baaba wange omu nagamba nze nina essomero jangu okoleki bw'oba okyagala okusoma jangu ogenda osomero ewange nagamba era tufe wano mulumbe tugenda ffenna bw'oba ng'oyagala okusoma ekyamazima neŋŋaana kuba nali nyonoonese Mr. Sozi nga nfuuse ekitagasa neŋŋaana mu kugaana nannemerako n'agenda n'amala n'akomawo nankima lwampaka n'antwala ekitundu sigenda kyogera kuba bwe naakyogera wayinza okubeera bw'abamanyiiyo ne banoonyereza kati ne tugenda ne tutandika okusoma mu kusoma ng'era omuze guli Mr. Sozi nkale nga gutandiikirizaawo ne ntandika okusoma n'abaana baali basiraamu nga beebikkirira biki ng'ate nze simanyi eddiini gyali ttono nga sirina nnyo nkola ki neegattamu joyini nga nsoma kati kubanga bwe naddayo awo natandikira mu P5 bwe nagenda eyo oyo baaba wange bankozesa interview ya P6 n'engigwa netandikira mu P5 nensoma P5 nensoma P6 P7 kati mu P6 nafunamu omuwala nga twasoma mu biseera bya P6 nafunamu abawala baali babiri nga bonna ba mu kiraasi y'emu tusoma nabo mu P6 ng'era bonna ba mukwano era bonna ne mbaagala omulundi gumu naye nga bonna tebakimanyi nga bwe njagala ono bwambuuza nga bateeka tuli mukwano gwo biki weebityo kati abo nno abawala ng'ate kumpi babeera ku kitundu wembeera ku nnyini ku kyalo kati nga bwe bajja okundaba bwe bajja ewaka makinga sure nti bonna bwe bajja tebansangawo omu gwe njagala y'abajja okundaba kati ng'ono bwajja gwenkola ki gwentundula bwe tutyo kati Mr. Sozi okutandika P7 awo okutandika P7 embeera we yakola ki we yatandikira okusagguka kati ne baaba eyali angambye okugenda nti agenda mpeerere ngenda ensomero ewe kumbe naye yali anoonyanga kufuna house boy oba kufuna mukozi w'awaka biki yali aleeta abakozi abo abakola ewaka abawala naye nga nze bwe nagenda n'abasitopinga nembeera nga yinza akola nkeera ku makya nensooka nenkima amazzi nenjoza ebintu nendyoka ngenda kusomero nenkomawo netugenda mu nnimiro netukola ki nenkola Mr. Sozi nga nkola naye nga batabani be era olwajja bwe nti batabani be ne balowooza nti ndi mukozi kyokka nga Mukama Katonda ono nga tonna bagamba nti atannalaba nsi yagirojja aba lwe lugero simanyi kati Mr. Sozi mbeera awo bwentyo nsoma mala P7 love story eno atandikidde mu bulamu obwo obw'ekito love story eno ekitundu kirimu nnyo adventure
abantu abakulidde mu bulamu bw'ebibuga balina ebintu batategeere waffe naddala ku Bukoja gye nakulira Gomba akatundu konna ke twalimu awo abantu abasinga would say ndowooza 97 or 98% abantu ababeerawo twabanga ba Luganda ku kyalo ekyo twabanga ba Luganda jjajja kojja gundi bwe bityo kakati twalinamu famire ng'emu oba bbiri ate naye mu finally twatukan tubaako Oluganda le tutuukako nga bimanye ebyo byokwewasa ebyokwefumbirwa bwe bityo kati famire eyo be baalimu ate nga tetugatta ddiini mukimanyi bulungi Abadventi tetulya nswa lwaki tetuzirya kubanga si nnongoofu lwaki si nnongoofu Bayibuli ekirambika bulungi kati atakitegedde ojja mu inbox n'ombuuza bijja bitya nga bisindogoma nga biri akatogo but it's a story for another day eyo ensonga lwaki tetulya nswa kubanga si nnongoofu ate nga tulya ebyo Bayibuli byekkiriza nti birongoofu oba bitukuvu ebikkirizibwa Katonda si buli kiyatonda nti yateekako omukisa gwe lya buli waliwo bannaffe abagamba mbu simanyi ekifuluma mu muntu oba kyekiba ekibi ne buli ekiyingira simanyi n'okutukuzibwa balina engeri gye bataputa ebyawandiikibwa eyo enkyamu naye nga amazima gasigala mazima tetuzze gakayanira tudde ku nswa twalina actually kyatusomooza nnyo kati kibozibozi naye nga bwe tugenda mu maaso ne love story kyatusomooza nnyo kati bwe mba nga temulya nswa ng'ate mulina ebiswa mu ttaka lyammwe ebiswa bibuuka kakati kubanga balina edda oba yabanga dyson nga basobola omuyiwamu ekiswa ne kifuluka naye twasanganga okusoomozebwa nga ebiswa season kubanga twalina ebiswa mu ttaka lyaffe nga bingi okusinga bano ate abali enswa kati nga bajja ne basaba nti bannange ebiswa tubadde twagala obyekwata oli baayagala oba okuba mama ku ssente n'agamba nedda nze ffe tetulya nswa so n'essente z'enswa solagamba nti nja zirya ndowooza mukozesa ebiswa byammwe nga bwe mukola ki bwe mwagala abantu bajjanga bannanga obulamu bw'enswa oba bikyali omu byalo munaabitwa mu biboozibozi kino kyenzijukira ku nswa kati mbagambye ffe nga tuli ba Advent era tukyali tetulya nswa kati ba neighbor balinga baba n'enswa nga bamulaba abantu bebaanika emmwanyi sizoni y'enswa nga bagenda ne baanika enswa nga nnyingi ziti kati ate mumanyi abaana ffe tuli baana bato kiboozibozi bikome wano nga bagenda bafumba emmere kakati mumanyi abaana ebyokulya mu baneighbor mu kibuga bikendeddemu ne mu byalo bikyaliwo nnyo abaana ne bagenda ne mubalya mu baneighbor kati ffe tetulya nswa kati tunzikira olunaku lumu tugenda mu baneighbor bafumbye akamere kati neighbor kyavaga bambi abachwanga bano aba 7th day bano twali bawadde ku mmere naate erimu enswa kati abaana bino byenjogera oli mu primary 2 3 4 awo primary 5 nali sola compromising naye awo wansi kati oli bwakugamba nti twali bawadde ku mmere naye erimu enswa kino kyenzukira ne ttiimu bwe twali nga tugamba anti jjukira nti enswa zaali mu matooke ffe tetugenda kulya nswa tugenda lya matooke so batuwe emmere ffe tujja kulyamu ki matooke munnange nga tukka ku mmere tulya naye nga mumanyi abaana si ffe tubeera sensitive osobola obbyawula kati twagiranga ne tuzisaako ebbalibbali bwe tuzisenda zibeere ebbali naye ogenda olaba nga muli babiri oba oli omu ku sowaani ogenda okugira nga ojjukira nti enswa zewasenze n'ozizza ebbali zibadde nga 10 tewali gwowaddeko naye mukavuyo ako mu kulya mu kuwoomerwa mu kusolobeza enswa ezibadde 10 ogenda nga wasigaddewo nga 4 kati era nga olyaga negwe awo badde wataddewo enswa ziriwa ogenda okukakana nga enswa okoze eki waliddeko kyesiyerabira kino nga ngamba nange naye kakati omanyi kakati olwedde kale tetulya nswa ate nziridde accidentally kati ngenda kukola nti kati kandiire ddala nja kwenenya nga tuzikkako nga tuzirya era ffe twazirya ne mu buto ne mu butamanya ne tuzirya naye nga ne bamala bakuwulira eka nti walidde enswa nalya ku mbisi nalya ku nyingi enswa twazirya kati bw'okula n'osobola okwesalirawo tosobola kunsala mu maaso actually ekintu kyogerwako nagamba nga abantu mpomera nnyo enseenene and you know it actually nakati ze mbadde ndya nga tukola debate awo naye enswa n'enseenene ki ekisinga okuwooma
oba neerabira bwerabizi, but I really believe nti enswa zirabika bayi kuwoma, zirabika zisinga ku nsenene. Tebeera discussion onojjeeyo mu inbox ne tuyogerako tube mbalire eyo, ne si buli kirabika nti kirungi, ekirabika nga kirungi nti bakituufu. So twazira mu buto. Nina mukwano gwange era bwe yajoininga my church, bwe yajoininga SDA church, yali mu Katoliki, yanywa nnyo omwenge, yali anywa embizi. Nangamba sikyasobola kulya mbizi. Naga challenge ne bwe nabatizibwa, from that time embizi empunyira bubi. Naye ng'agamba naye njala tukkiriza amazima wadde sikyalya mbizi. N'ekizibu okusanga ennyama ewooma ng'ey'embizi. Kati topapa n'ovaawo n'ogamba nti ogenze ejjiro zaako, si buli kirabika nti kiwooma nti kiba kituufu okulya. Si buli kirabika nti kirungi ng'okikoze nti kiba kituufu okukola ki? Okukikola. Okubeera kyetwala kunyuma nnyo n'ekuvaamu bibi byereere. Kakati okulya enswa ziyinza oba nga ziwooma, embizi ewooma, but at the end of it all zina ekizivaamu, kubanga okuzirya obanga ajeemedde Katonda olw'ensonga z'aba yateekawo lwaki togirya, ekyo tukiveeko. So ako kenjagadde okugyayo mu story ya brother awo mu kitundu ekisoose. Ekintu ekirala neewunyeza kojja. Bannange, abantu abamu barelative b'abaana baffe, barelative baffe, neewunyeza kojja okubanga abaana bano bayingira mu bikolwa eby'okwegatta naye ng'akipika ye kojja. Kati okwata omwana wo n'omutwala ewa kojjaawo, n'omutwala ewa ssengaawo, oba ali wa jjajjaawo, naye oba togenderedde, bino bye bimu ku bintu ebibeerayo. Kojja ye yasindiikiriza. Neewunyeza kojja okubanga ayita omulenzi bw'amusindisa ew'akawala, avuddeyo n'amubuuza mu kikoze nti ye. N'awulira ng'atamatidde ng'alina okuyita n'akawala akabuuze mu kikoze nti ye, n'alyoka akkiriza nti kibaddewo. Kitegeeza ki? Tulina okugenda n'abantu betukwasa abaana baffe. Kakati eriyo abantu bolabanga bino bya bulijjo. Kati gw'omuteekamu omwana agenda okujja, awumuliddeyo wiiki 2 agenda okudda. Guno omulembe si gwe mulembe guli ogwabanga n'abantu ab'obuvunaanyizibwa nga ddala omwana amukwatanga wuwe. Eri abagezesa ebintu byabwe nga babigereza ku baana bammwe, ku baana baffe. Sigamba nti tetuwa bantu baana, naye tugenderere nga twawula betuwa baana eri abatagwana baana. Ogendamu omwana naye ng'akabanga kabeerayo, konna kagenda kubeera kakwejjusa. Kojja yabadde alaga ekifaananyi kirungi ne bw'abanga yaduumidde. Brother alina walaze nti okwonooneka kwe kwonna kojja akulinamu omukono. Bamikwano, nkiddamu love story eno kakasa nti ogiwulira oli muntu mukulu. Erimu ebirumira bingi, erimu ebiyitira bingi gye tugenda mu maaso. Erina ebitundu bina. Nkiddamu, saagala munneekwasa omuntu aveeyo ng'agamba omwana yawulira, omwana agenda nkwotinge. Ebigambo bino si by'abaana bato. Naye abazadde tusigale nga tulina obuvunaanyizibwa. Olwaleero singa kojja abawulira ebigambo bino omwana nga gwe yeekokkola, kiba kiraga ekifaananyi ekitali kirungi. Ekirala mukigenderedde, abantu abawuliza love stories, mukigenderedde nti abaana ababadde ba badman eno mu bukulu, bw'obalondola, bw'otracinga history waabwe eno wansi, batandika ba bad boy. Actually batandika ba bad child, bad boy to bad man. Ogenda okulya obulamu obwo nga buvudde eno wansi. Abantu abatwala ebintu bya sex nga bintu bya bulijjo nnyo eno mu bukulu, nga okwebaka n'ono n'okwebaka n'oli kya bulijjo, si kyamaanyi, si kinene. Bw'obalondoola eno mu buto, aba tabisanze ku university, aba tabisanze mu bufumbo, naye aba yava nabyo eri wansi. Kati kitegeeza ki? Bwe tuba tunakyalinga abaana, bwe tuba tukuza abaana, bateekeddwa okubanga ebintu ebibeetoolodde. Bayibuli bw'egamba nti manyiiza omwana omuto ekkubo erimugwanira okutambuliramu, ne bw'alibanga akuze talirivaamu. Ebintu bingi abaana ewaffe. Olwaleero ne Naalongo bw'abazze ewange, Naalongo ye mukadde omukazi anzaala, n'asangawo amatatu nga tugazanyisa bwe tuti, tayagala galabako. Ne bw'abazze agamba nga ndi wano saagala kulaba matatu, kubanga yatukula atugamba nti abagambolinga, abantu abagenda ne bakula mu gambolingi batandika mu byakusaaga bati mu matatu. Naye nga tekyeyogera kyali kituufu. Ebintu abaana abakula ne bagenda mu njaga, ewaffe twagendanga ne tukoleeza ekisanja olulagala nga lwakalidde ku kitooke, kali n'ojjako n'ogenda ozinga bw'oti ng'ogezaako okukola sigalawo.
Nalongo nakusanga ng'okommonta ekintu ekyo ng'ajja kukuba. Twakwatanga bino ebipapula ne tubizinga mbumunywa sigala nakusanga ng'ajja kukuba. Nenjala bategeeza abasmoking nga tebatandikira ku binene. Batandikira mu buntu butono bwe butyo. Nga kugenda gufuuka omuze kubanga akiriikiriza kikula. Kale ne bana abaana batandikiriza mu kuzannyikiriza okwo. Njagala kutegeeza bitandikireyo ne bigenda nga bikula. Ekintu ekyokusatu kyendabye. Okay, kino kibadde kyentwetwe. Twawuliranga ebintu byentwetwe. I have a pastor who is a friend. Yabeerako mu buweereza entwetwe ng'abyogera. Nawulira kabano kagamba entwetwe osanga ekibanda kya firimu nga bali abantu bagenzi oli ataddewo ekibanda kya firimu mupiira. Abantu bali mu mupiira naye nga mu mupiira obutebe kuliko buleku. Kambulira nga ndowooza si bituufu. Mulaba omupiira goal enywedde olaba obuleku bubuukabuuka bwe buti ku butebe naye nga sebo abantu weebali olukiiko lw'ekyalo lutudde naye ng'olabawo buntuntu. Kati mubiwulira wano n'olwekyo tugenda olumu twagala nnyo ekintu kimale kututuukako nga ffe tumale kukiraba nga ffe. Ogenda okukakana nga ssebo obulamu ebintu abantu bibabeererako ddala ne bibeerayo. Bw'otuukanga mu kitundu ne bakugamba wano tebatambula kiro gye olusiddiiku lw'emuyenga gye mwazunganga n'ova mu kiraabu to kiraabu. Mugenda mu kyalo ogenda ozunga ogenda okuba ebidongo by'omu kyalo tobitegeera bibeera mu makubo. Bw'ogenda mu kitundu please manya embeera z'ekitundu genderera. Abantu bava e Uganda ne batwala embeera z'e Uganda e Dubai ne batwala e Canada. Ogenda omantaala ng'otwala obwa Uganda abantu bakulana okulanga balaba ono mugwira. Ogenda okakana ng'ogudde mu mbiso. Bw'ogenda e Bulyamba oyinza oba nga togenda kugirya nendeka kugivumirira nnyo obeere mwetowaze osobole okudda ewuwo n'emirembe. Brother ono we tukomye ng'amazeeko primary. Mujjukira abawala bameka bayagalidde mu primary? Bawala bameka bayagalidde mu primary? Omulenzi ono bw'atunyumiza story ye ng'alaga nti yayagala abawala abasukka mu 500. Bw'owulidde primary ye tugenda kugenda mu secondary enkya naye bw'owulidde primary bw'atandisa mulira bakali bakasajja lwazi alibeera musajja ngwaŋŋuli omulira ng'atandise olwedde omusingi oguwulira omusingi ogwo mu maaso okujjako nga gusanze Yesu nga gusanze Katonda naye awo waba asimbulidde awo nkukakasa aba alumbye ng'asinzidde. Kakati bino bizadde ki mu maaso gye tugenda okulaba oba obulamu bwe butandika bwe buti? Bambi olumu abaana ab'obulenzi batuuka eno mu maaso ng'ebintu ebibagendera bulungi naye ng'abamu tebasobola kutracinga history. Tujja biraba mu maaso. Kyenjagala okumaliriza nakyo mu kitundu kino ekisooka tugenda kuwuliza love story eno. Mbale na kubbira ebigezo mubiri mu maaso ate nga tekikola makulu naye kyenjagala okugyayo kye kino. Abantu bajja n'awa story ne tubiyitako bwe tuti naye tubadde n'obulamu obutamanya bintu biri mu nsi ndala nga tubeera mu nsi ze tuwangaaliramu. Ensi bwetyo bwetambula. Kitegeeza okwongera okubeera abeegendereza mu bulamu bwaffe mu bulamu bw'abaana be tuteekawo. Omwana ebimwetoolodde olwaleero kambabuulire ono tebaayina nnyo TV ziri awo ze baalabanga naye mutunuulire obulamu bw'abaana ku TV ennaku zino. Mubutunuulire. Abazadde bali bize abaana bwe batula ku TV agamba babeereko awo naye ebyo bye balaba nkukakasa oba oyagala oba toyagala bwe biba birungi bigenda groominga abaana bano okubeera abaana abeefaananyiza kye baalaba. Bwe biba bibi tosuubira okukungula ekirala ekitali ekyo kye baalaba. Abaana tebajja kukola bintu bye batalabye banaabikola nga babijjawa. Ebyo bye balabye bwe biba birungi oli safe. Bwe biba bibi njala kukakasa weesibe bbiri kubanga ekyo kyoyolekedde okuzisinkana. Abazadde bavuma abamala googera abaana babiwulira. Neighborhood togifaako. Abantu abamu bagenda ku nnyumba tafaayo neighborhood eri etya. Wendaga abantu bano nasobola obbaliraana bwe ndaba abaana engeri gye beeyisaamu ogenda okakana ngo bateekamu ababo. Abaana bwe bawangaalira abaana gye basomera abazadde abamu batunuulira bizimbe ku ssomero. Somerire ebizimbe ebirungi balina vaani bye batunuulira. Waliwo ebintu bira biteekeddwa okutunuulira. Ebyo bye bigenda okukola abaana be tugenda okubeera nabo olunaku olw'enkya.
Katonda omulungi otuwadde omukisa ebigambo bino tubiwulire biswaza era twongera okwebaza olw'okuwa brother obuvumu vaayo nyumya obulamu bwe. Olwaleero waliwo abaana abazaalibwa waliwo abazaalibwa ng'abazadde oba oliawo tebatwala mutawaana kumanya baana mikwano gyabwe bye bawangaaliramu. Tetutwala mutawaana kwebuuza lwaki gundi ku ssomero gw'oyogerako ye mukwano gwo, ne tumanya ne tulondoola omwana oyo. Ebyo tetubibeeramu kubanga tunoonya school fees ne tubateekamu ssente naye ng'oluusi zigenda okufiira obusa olw'ebyo ebibeetoolodde. Jjukiza obuvunaanyizibwa buli muzadde akola ekitundu kye. Olaba abaana abazadde be babaddeko boonooneka olwo be batabaddeeko kibeera kitya, kitegeeza nti kisukka. Tuwe ekisa okubeera abeegendereza ng'abaana batukoppako ebirungi lwe banaasobola okulaga enjawulo mu nsi eno ey'ekibi. Ekisaa kyokka kitumayira kitubeere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusayandiwe. Say amen. Mbeera y'ensi etulugunya nnyo n'owewuka n'ofuuka ekiboozi nga Mukama yekka yakujuna. N'oyavuwala ne baavu banno ne bakwewuunya teweesitalanga ku Mukama Katonda. Oyo lwe lwazi ffenna bwe twekweka. Era ebyo ebiseera Bobi Wine yajjako mu studio Hypercom yalina akaleega ekitalo naye nga kayiseemu eno nga kaliko ebigambo eno. Akaleega ki? Wakaita oba kaliko obugambo ebiseera. Omubbi yajja ewaffe awo n'ajja ayingira ludda wali nga tulinamu obuntu bwaffe obulabika nga obwebbeeyi wadde si bulinga buki eri kakompyuta awo gamba kompyuta deni n'akazindaala awo sente bwaffe bwa kikazi na kisajja n'ajja abizingako amenya olugi n'atula omu tanga munabbi bucha bukedde actually tukedde kati nze nvaayo nange naabyeko naawo naabanga omubiri ku makya maze okunaaba taddemu n'engoye zange ezijja e Kampala mise zange amatwayo tewasibyewo wali nze nasibyewo kennyini gwe kennyini wabadde wasibe kati nsemberawo ndaba olugi lumenye kati mugamba eri gyali muganda baatubbye edda munnange baatubbye edda kati nzizaayo amaaso ng'omubbi ateredde ina alina omukono nga waali nga n'omubbi ateredde nga n'obudde bukedde kyava asituka annumbe ku mulyango ng'endabika ye alinga nsolo. Ne tubeera n'olutalo lw'amaanyi Mukama n'atuwangulira. Ekikutte obudde kiri buta ssaawa yonna Mukama akuddamu. Kyesimanyi atya kyenkakasa kye kino gy'ensonga zo Mukama azikolako.